Ekyaro kya Buraba kama amata gatikire obwire bwizire kabiri ekibi kigwire omukama aturize. Bigambo si birungi n'akamu wabula obanga olulimi olutoolo olutegeera obubaka obwo bwe ntandise nabwo osobola okubanga obufuna. It is with profound sadness and a heavy heart that I announce the passing of His Majesty the Omukama of Tooro, King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, at approximately 10 p.m. on the 27th of August 2026. This is an immeasurable loss to the royal family, the people of Tooro, and the nation of Uganda. Omukama aturize, Enkuba Etutire. I call upon the people of Tooro to remain united, calm and prayerful during this difficult time. The continuity of the crown is assured. His Majesty leaves behind a prince as his heir, whose identity will be formally revealed at the appropriate time in accordance with the traditions and customs of Tooro Kingdom. An official statement will follow with further details, including the funeral and mourning arrangements. May His Majesty the King rest in eternal peace, writes Omuhikirwa, Prime Minister of Tooro Kingdom, Obukama bwa Tooro, Omujwara Kondo, Calvin Armstrong Romire Akiki. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala eri obukama bwa Tooro. Kitalo nnyo nnyini ddala eri eggwanga nnyaffe Uganda. Omukama wa Tooro, Omukama King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi yassiza omuka ogw'enkomerero ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 28 Agusto 2026. Omukulembeze w'ennono era omukama wa Tooro yafudde ekiro ssaawa 4 zennyini, era nga omuhiikirwa wa Tooro gwe wandibadde nga oyita Katikkiro bw'oba ng'ozze e Buganda, Calvin Armstrong Romire Akiki, yakakasiza mu kiwandiiko ekibadde kigamba nti n'ennaku ey'ekika ekya waggulu alangirira okufa kw'omukama wa Tooro King Oyo Nyimba Kabamba Iguru, era ng'agamba nti obukama bwa Tooro buli mu kaseera akazibu ennyo nnyini ddala, akaseera ak'ennaku, akaseera ak'okukungubaga. Wabula omuhiikirwa yasabye abantu ba Tooro okusigala nga bali wamu era nga basaba ne ssekusaba yenna. Wabula amawulire agaleeta akamwenyu wakati mu nnaku eri mu kugenda maaso ge g'okubeera nti omukama wa Tooro yalese omusika, era nga kino kitegeereza ddala nti omusika we yagenda okuba nga amuddira mu bigere. Ojja kujjukira nti ono yabeeranga omulangira era yagenda okuba nga atuula ku ntebe ey'obukama bwa Tooro. Ebisingako ko awo obukama bwa Tooro bugamba bwakugenda maaso n'okubitegeeza eggwanga mu kaseera akatali kawala. Amawulire g'okufa kwa omukama Kabamba Iguru Oyo okusookera ddala olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 27 Agusto 2026
Wasoose kubaawo abantu ababadde babika ku ssaawa zaabadde nga 11:12 ez'akawungeezi era ng'amawulire babadde bageetoolooza wano na wali. Wabula obukama bwa Tooro bwavuddeyo ne bugamba nti abantu basooke bakkakkane baleme kutambuza mawulire ga bulimba. Ojja kujjukira nti zibadde weeks eziwererako ddala ng'abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okwogera ku bulamu bw'omukama oyo era nga bagamba nti bwandibanga tebuli mu mbeera nteeko. Wabula ebbanga lyonna obukama buvuddengayo ne bugamba nti nedda ababadde nga batambuza bino tebibadde bituufu, wabula nti omukama abadde yatambula ku mirimu emitongole gy'abadde yakwasaganya mu ggwanga erya Amerika. Wabula ennaku z'omwezi 3 Agusito amawulire gayongera okuba nga gatambula nga galaga nti ebintu byandibanga si birungi. Olunaku olw'eggulo olwokuna, in fact olunaku olutuusa olw'eggulo, obukama bwa Tooro, omanyi tukozesa bwakabaka etuba tuli ku sayidi eya Buganda, obukama bwa Tooro bwavuddeyo ne bukakasa nti omukama embeera mwe yabadde si nnungi n'akamu. Era ne minisita wa local government Honorable Balambargahara n'avaayo n'annyonnyola nti ddala omukama yabadde embeera y'obulamu mwali si nnungi n'akamu era nti yabadde ali mu kufuna obujjanjabi mu ggwanga erya Amerika. N'asaba bannayuganda okwongera essaala. Omukama King oyo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 Apuli omwaka gwa 1992 era nga taata we ye yali omukama wa Tooro King Patrick David Matthew Kaboyo Olimi era nga maama ye Queen Mother Best Kemgisa era nga naye akyaliwo. King oyo atuula ku ntebe oba ku namulondo y'obukama bwa Tooro zaali ennaku z'omwezi 12 Septemba omwaka ogwa 1995, ekitegeeza nti mu nnaku 10 ziizo okuva olunaku olwaleero obukama bwa Tooro bubadde bwakujaguza okutuula olunaku lw'okutuula ku namulondo kwa King oyo. Wabula ate ekisinga okuba ekyennaku kyekyokubeera nti assizza omukka ogw'enkomerero. Ekintu ekirala ekiyinza okuba nga kyewuunyisa ku kufa kwa King oyo kiri bwe kiti: taata we King Patrick David Matthew Kaboyo yafa ng'ennaku z'omwezi 26 Agusito oba August omwaka gwa 1995. Wabula King oyo kyalangiriddwa ng'ennaku z'omwezi 27 August 2026 nti yavudde mu bulamu obw'ensi eno oba nti yassizza omukka ogw'enkomerero ku ssaawa 4 ez'ekiro. Wabula nga taata we era eyali omukulembeze w'ennono omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi ye yafa ng'ennaku z'omwezi 26. Kati mutabani we era abadde King wa Tooro ye yafudde nga wayiseewo just olunaku lumu ku lunaku taata we lwe yafa. Taata yafa ng'ennaku z'omwezi 26 Agusito ate omutabani nga yabadde King ye afudde nga 27 August. Ono nkugambye yatuula ku ntebe
ey'obukama bwa Tooro ng'alina emyaka 3 gyokka era ono yagenda maaso n'okuba nti amenya n'ebitabo oba rekodi y'ensi yonna olw'okubeera nti yafuuka omukulembeze w'ennono akyasingidde ddala obuto mu nsi yonna era nga ebbanga lyonna akulembedde abantu ba Tooro nga muvubuka ddala oba avubukidde ddala ng'ali ku ntebe ey'obukama bwa Tooro. Abamu ku babadde bamuyambako okukulembera era ababadde nga bamukumaakuma kwe kuli maama we Queen Mother Best Kemgisa, kuno ne kubeerako ne Princess Elizabeth Bagaya, ne kubeerako Prince James Desmond Mugenyi, ate era wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni, ono nga yabadde guardian we mu kubeera nga amulambika ku nsonga ezimu naddala ez'obukulembeze mu bufu obufaananako bwe butyo. Ojja kujjukira nti mu mwaka gwa 2010 King Oyo bw'afuukira ddala oba bw'atandika okubeera nga akulembera mu bujjuvu ng'oggyeko obuyambi bw'abali bonna benkunnyonnyodde. Wano kyali kitegeeza nti yali awezezza emyaka 18 egy'obukulu mu April w'omwaka ogwo gwa 2010. Emyaka 31 King Oyo gy'amaze ng'akulembera abantu ba Tooro agenze nga maaso n'okubanga asoosowaza ensonga ez'abavubuka okubeera nga basoma, okubeera nga bafuuka ekyenjawulo, era agenze nga maaso n'okubanga alwanirira nnyo okukuuma kw'obutonde ate era wamu n'ebyobulamu mu bukama bwa Tooro abifuddeko nnyo nnyini ddala. In fact ojja kujjukira abaddeko ambassador wa HIV and AIDS awareness era ojja kujjukira alina n'ekintu kye yalonkinga ekibadde kimanyiddwa nga Tooro Kingdom Vision 2045. Wabula eyo tatuuseeyo. Dunda Namugereka kawa bulamu namukowoola. Enkuba etutire, omukama oyo aturize kibi nnyo nnyini ddala. Wenkoledde emboozi eno, abantu ab'enjawulo mu ggwanga bakyagenda maaso n'okuvaayo okukungubaga olw'okuviirwako kw'omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru Rokidi, era nga abamu ku bo n'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awandiise obubaka agamba nti we join the people of Tooro Kingdom and all well-wishing Ugandans in praying for His Royal Majesty. Awo nno obubaka bwe yataddeyo wakati nga batugambye nti King Oyo yabadde embeera gy'alimu si nnungi. Oluvannyuma lw'amawulire okukakasibwa nti avudde mu bulamu bw'ensi eno era nti enkuba etutire, Bobi Wine awandiika n'agamba nti most devastating news, may His Majesty the King's soul rest in eternal peace. Bwe tugenda mu maaso badde nkutegeeza nti omwaka gwa 1992 King Oyo wajja mu bulamu obw'ensi eno 2026 lwa bufulumye, ekitegeeza nti afiiridde ku myaka 34 gyokka. Ndabyeko Right Honorable Thomas Tayebwa, Deputy Speaker, agamba nti rest in peace Your Majesty King Oyo. This is very difficult to comprehend. My condolences to the guardian Kaguta Museveni, the Queen Mother and the entire royal family, Tooro Kingdom, the people of Tooro, and the country at large.
Chibinyo nyine ddala. Ndabyeko omuyimbi Epas agamba nti may God strengthen the royal family and the people of Tooro. May His Majesty the King rest in peace. His Majesty the Omukama of Tooro, King Oyo, Nyimba, Kabamba, Iguru, Rukidi. The National Unity Platform mourns with the people of Tooro. It is a very dark day. May the soul of Omukama Oyo, Nyimba, Kabamba, Iguru rest in eternal peace. Obubaka obuwandikiddwa ekibiina ki National Unity Platform. Kati gavumenti ya kuno egamba nti the government of Uganda mourns the passing of His Majesty King Oyo, Nyimba, Kabamba, Iguru, Rukidi, Omukama of Tooro. Our heartfelt condolences to the royal family and people of Tooro. Bubaka obuwandikiddwa government ya kuno. Yabyeko omukulu David Lewis Rubongoya agamba nti how sad. May His Majesty King Oyo's soul rest in eternal peace. Mwana mlenzi Kanare Mugume agamba nti His Majesty the Omukama of Tooro, King Oyo, Nyimba, Kabamba, Iguru, Rukidi is gone. Sad moment for the country and a kingdom. Chibinyo nyine ddala. Joel Senyonyi agamba nti extremely sad news. May King Oyo's soul rest in peace. Kugambye ekiriwo ekiyinza okubanga kireeta akamwenyu kyekyokubanga King Oyo atulekedde omulangira ono nga yagenda okudda mu kifo oba ku ntebe ey'omukama oba ey'obukama bwa Tooro. Okari atulize. Rest is His Majesty Oyo, Nyimba, Kabamba, Iguru. Enkuba Etutire. Amata gatikire obwire buzire kabiri. Ekibi kigwire. Ekyaro kyabulwa bakama. Omukama aturize. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo
buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasiddyo omusunzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.